Abalabi baffe aba HK Media, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omwezi tuli mu gwa kisibo Ramadan Mubaraka okuva mu HK Media. Poza ate ne baganda baffe aba Speed Express Tours and Travels. Era nga onda bonnako lwaleero ndi waneno ku kkubo ku Kampala Road okuliraana Uganda House. Ate nga olunaku lwaleero nkyaliddeko baganda bange aba Speed Express Tours and Travels. Tulabe offices zaabwe empya okuva Rebachiso okuva ku Lumumba Avenue okubeera nga badda waneeno zifaanana zitya. Omutindo gwa Dubai gwennyini, mutindo gwa UAE ate nga mutindo guli international. Twagala tumanye services ze bayongeddemu ez'enjawulo bitambula bitya, era olunaku lwaleero ngenda kufunayo abakyala abamaanyi babeere nga boogeramuko naffe nga baddamu ebibuuzo byammwe mmwe abalabi baffe aba HK Media. Poza ate bw'oba oli mpya ku channel eno nyiga akagambako ka subscribe okubeera ng'ojoininga show. Bw'oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowinge okubeera ng'ojoiningirawo. Naye nga ate sinnaba kubeera nga nkuyingiza show nkujjukiza nti aba Speed Express Tours and Travels be batu empoweringa ate naawe show n'obeera ng'oginyumirwa mu ngeri gy'oginyumirwamu. Poza ate ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy. Okay, bannange tuli wano ku Speed Express Tours and Travels abalabi baffe aba HK Media ku branch yaffe ye Uganda. Twagala tutegeere gwe omuntu atulaba omulundi ogusooka Speed Express eno ekola biki. Olunaku olwaleero ndi n'omwana omuwala ate nga muto, mukama wange nga ye manager waneeno ku branch ye Uganda. Njagala beere nga atunyonnyolamuko ku services zaabwe ez'enjawulo n'ensonga ku lwaki bakyusa okuva ku Lumumba Avenue ate ne babeera nga bajja waneeno ku Uganda House. Sense okulaba Bronya. Hale nangu kusanga Hijja. You're welcome to Speed Express. This is our new place. Tuli wano kati ku Kampala Road. Tuli ku Uganda House, shop number 16. Twavudde ku Lumumba Avenue because of different reasons. Hijja tubadde we were having, we get feedback from clients. Abadde batugamba nti eri wala okutuukayo. So we decided to come closer in town. As you can see, okubaletera services wano kumpi. Yes. Okay, so kati okusinziira nga olaba nti bamanyidde nnyo Dubai nga nanga ku Speed Express eri Dubai, abantu tebakimanyi nti Speed Express wano weri Uganda. And I'm thinking nti eno video gye bagenda okulaba olunaku olwaleero bagenda tegeera nti nawane Uganda Speed Express weri. So kati biki bye mukola wane Uganda nga Speed Express? What are your services that you offer as Speed Express Tours and Travels? That's a good question. Speed Express does, we are like one family. Bye bakole Dubai naffe bye tukola wane Kampala. We have different branches so that we can handle people on ground. Kati wane Kampala bw'oba oyina visa need ng'eyagala okgenda Dubai ate toyina kusindika application yo nti bagikolere Dubai. Naffe wano tuba tusobola ogikukolera. Yes, we apply visas, majorly Dubai visa. Bw'oba oyagala kulambula Dubai, byonna tubikolako. Hotel bookings, tour packages. Yes, we do visas. Tukola ku visit visas. Ekyo njagala, I'll talk about it later. And then we also do ticketing. Yes. Okay, so kati Kampala munene whereby nti no mulimu n'abantu aba living outside Kampala. Nti kati eno office tugimanyi nti eri ku Kampala Road. Kati omuntu ng'ali Kabale, omuntu wanga ali Mbarara, ng'ayagala okufuna ticket okuva mu Speed Express Tours and Travels, ayagala kuba wagira, ayinza kukola atya? Ayina kutambula kuva Mbarara kujja wano, ayina kuva Masaka okujja kweno office, oba is there any other way we mukikola? We have visas. I don't think oyina okutambula okuva Kabale. Tusobola okukolako wonna wooli. Kuba tulina ba clients betukolako nga tetubalabangako. Abamu they are outside Uganda but we still work on them and they are able to travel. So bw'oba oli wala nga tosobola kutuuka wano ku offices zaffe, nawe tusobola okukolako. Tuba twetaaga ng'olina passport. Then tuba twetaaga like omuntu akumanya asobola okukwogerako gwe tuyita nga referral, like a reference, kuba omanyi bw'oba otambudde
oyinza okutuuka eyo like ne wabeerako yeah, anything can happen. So in case something happens, we have to have someone that you can contact maybe. Yes. So if you're in any location, Uganda, outside Uganda, we can still work on you. Yeah. Amazing. Bannange tuli mu kisiibo sawa ya Ramadan Karim from Speed Express Tours and Travels, and of course the number one HK Media Hijja Kigozi. Abakyala mwena abasiibye, thank you so much. Mwebale kusiiba mwena abasiibye, abasuubira okukiyingira, abakiyingidde ekisiibo, tubeebaliza ddala nti no mugenderaawo. Kwe kuno okunekanekanako ndabanekanekanya olunaku olwaleero, nsaba Katonda ntwaliraawo even after ate simanyi oba Brown yasiiba. Nsiiba. Do you have any packages for us abasiibi like mu Ramadan eno mwinawoko any discounts or something? Bakastomers baffe abasiraamu kyetwagala obbategeeza nti tubasaliddeko tulina packages eza Umura, tubasaliddeko ku miwendo gya visa ne ticket. Bw'oba ogenda for Umura tulina packages zetukoze nga za discount nga ziri discounted, so that we support you in this period of Ramadan. You deserve a hand clap, eh? You deserve a hand clap. Nozamana yomukiwulidde ate mudduke mangu mu James Speed Express mubeere nga mufuna discounts mu bwangu ddala ku visa Ekutwala Umura ate ne ku visa Ekutwala Dubai naddala ey'omwezi ogumu eri super discounted just for you, especially for us. Nze ngenda okusooka. Okay, so kati tugenzeko ku kya social media handles zammwe zino nti zeegattira wamu abantu abali e Dubai, abali mu Abu Dhabi, abali e Rwanda. By the way, ne Rwanda tulinayo branch. Abantu abali e Rwanda toddamu kwesumbuwa okwagala okukola ki okufuna visa Ekutwala Dubai. Kati kyembuuza social handles zammwe nti when I'm trying to reach out to you or to an office in Uganda, do I have to go to the same platform on social media? If you're trying to reach us, we have several social media platforms. Waliwo abatulaba from different bloggers nga gwe Hijja nakulaba ku platform yo naye nga yagala to contact Speed Express. Yeah, in Uganda you can go on Facebook. Our handle is at Speed Express. We have on Twitter, then Instagram. We have a team that responds to inquiries. So what are the inquiry yo? Yeah, you rest assured nti bagenda giddamu. Oba oyagala kwogeramuko naffe directly, tunawe namba z'essimu z'osobola okukubirako. It is 24/7, yeah. So a number yaffe eri 070 49 55 200. Eri ku WhatsApp, so you can text us on WhatsApp or you can give us a direct call. Visas zaffe za njawulo. Tulinako visa ey'omwezi ogumu, tulinako visa ey'emyezi 3, then tulinako ne visa zino ez'abasuubuzi. Abasuubuzi zibeera zitya? Tuyise multiple entry visa. Kati omusuubuzi aba atera nnyo okutambula, oyinza okusanga nga in a period of 3 months atambuddemu nga like 5 times or more. Kati eyo visa gye tukola tumukolera multiple entry visa. It has no limit on the number of times you can travel, so asobola okutambula n'akomawo n'enkyera asobola okuddayo. Telinga single entry kuba kati bw'okola single entry visa oba otambula omulundi gumu, then you have to do another visa, which is not the case as multiple entry visa. Tewaliwo njawulo na mu UAE? Tewali njawulo, kye kimu bye bakola eri era bye tukola wano. Yes. Okay, so kati there's a confusion between recruitment and tourism agency. Abantu abamu bamanyi nti Speed ekola recruitment, tebakimanyi nti no it is a tourism agency. Kiri kitya wano eno? Muyinza okuba mufunira abantu emirimu nga tetumanyi. Not really. Actually mbadde njagala clarifyinga ku ekyo kuba tufunamu inquiries abantu nga batubuuza osobola okunfunira omulimu, osobola e Dubai. Speed Express, it's basically a travel agency, so ebyemirimu tetubikola nnyo. Ffe tukuwa visa
tukutambuza basically netukutuusa Dubai. Yeah, so bw'oba omanyi nti oyagala okufuna omulimu, tulina companies zetupartneringa nazo nga za recruitment, zo zikuwa employment visa, ogendayo ng'oli assured okufuna omulimu. So we can refer you to those companies. Naye ffe nga ffe Speed Express tetukola tours and travel, tetukola ku by'emirimu unless nga eri Dubai oyina assurance nti bw'otuukayo ogenda okufuna omulimu, then we can do for you a 90 days visa. Bw'otuukayo eri Dubai, then you can process your employment visa. Yes. So amazing. Doza gwa tulaba essaawa eno ntegedde, saagala kuddamu kumbuuza bibuuzo. DJ atugambireko aba Speed Express batufunira omulimu ate biki. Speed Express, it is a tourism agency, it's not a recruitment agency. Okuviira ddala mu kamwa ka operations manager akola ku byaki ku bya Speed Express waneno mu Uganda. Mother ngenda kubeera mbasibu lunaku lwaleero, saagala kubeera nga ndwawo nnyo, mpozi ate amanya n'eddoboozi yenze HK Media Hijja Kigozi okutusaako obulamu bw'omuntu ali ku kyeyo. Tuli Kampala, Uganda olunaku lwaleero waneno ku Uganda House, Kampala Road. Speed Express Tours and Travels yakyusiza offices zaabwe okuva ku Lumumba Avenue ate ne babeera nga badda wano wali very accessible. Gwe kasita ku Uganda House, tambula butambuzaawo ku B-Wing ogenda kulaba the Hub Shield just next to the Hub Shield Exchange. Ogenda okubeera ng'obasanga. Neyanza nnyo bakwano mutufollowingeko ku social handles zaffe ku Facebook, ku Instagram, ku Twitter ate mpozi ne ku YouTube ne ku TikTok by the way. Speed Express kweri ku TikTok. Challenges ani azikola? Tetunaba ogenda ku TikTok, but we have our people. Tulina ba bloggers abamu abali ku TikTok abatera okutuleetera abantu. Tulinamu nga Aviator. That is one of the biggest TikTokers. Yes. Okay guys, totally proudly empowered by Speed Express yenyini. Pozi ne baganda bafa ba Roast Coffee Academy. Thank you so much. See you again.